ate ye landlady yabbye bba w'omupangisa. Nannyini nnyumba amututteko omusajja n'atabuka. Omupangisa alumiriza nannyini nnyumba okusigula bba n'amuleka mu bbanga n'abaana be abakyali abato ddala. Omukazi okuva mu mbeera n'atabukira nannyini nnyumba kiddiridde okukuulamu oluggi mu muzigo mw'abadde asula e Kanyanya mu ggombolola y'e Kawempe ye kyagamba nti kyakoleddwa okumusindiikiriza aveewo bba asobole okwegazaanya ne nannyini nnyumba nga tewali abakuba ku mukono. Rehema Pros ow'emyaka 28 yalumiriza nti nannyini nnyumba okumusigulira omwami we Simon Nakabaale gw'amaze naye emyaka 6 mu nnyumba zino. Namusi yategeezezza nga bba Nakabaale bw'amulinamu abaana 4 wabula yalabidde awo nga Nakabaale aggyamu engoye ze mu nnyumba nga tewali kuyomba kwonna bw'atyo n'agendanga mu kugenda yali amanyi nti yagenda wala naye ennaku nga 2 emabega kyamwewunyisiza ng'alaba nannyini nnyumba akutte engoye za bba agenda okuzooza. Namusi yagambye nti mu kiro ekyakeesezza olwa Sande yalabidde awo nga nannyini nnyumba ajja n'abasajja n'awangulamu oluggi n'amutegeeza nga bw'ayagala amuviire nga singa agaana n'amadinisa nago agenda kugawangulamu nti era tewali ayinza kubalemesa. Wabula Namusi bwe yeekubidde enduulu nannyini nnyumba eyategeerekeseeko erya Christine we yagidde ne bawanyisiganya ebisongovu. Yategeezezza nga Namusi bwe bamulekawo omwaka mulamba naye kwe kweddiza Nakabaale kuba yali anoonya mukazi nga kati tasobola kukkiriza Namusi kubeera ku nnyumba ze. Namusi asabye minisita w'abaana n'abavubuka Nakiwala Kingi okuyingira mu nsonga zino kuba takyalina bwagenda kusuza baana be kuba ne kitaabwe tamuwa buyambi bwonna. Kyokka ne Nakabaale mu kwogerako ne LM ku ssimu yasabye Namusi okutwala abaana be mu kyalo ewa jjajjaabwe singa abeera alemereddwa naye takyamwagala. Kuliko erinnya abasasi baffe.